Budde n'ateekayo ekiwandiiko n'abaako ng'ayita mu ngero gezaako okutuzimbira ekifaananyi ku mbeera ekola ki eriwo. Anyumiza olugero lwa Majangwa Nakirijja. Majangwa yali muyimbi muzinyi ng'ate mukubi wa ngalabi. Okusinziira ku Majangwa era yajjuzanga ebivvulu ng'abantu bajja kulaba Majangwa bw'azina bw'ayimba era ng'akuba naki engalabi. Time obudde butuuka Majangwa ng'ebintu byakola tebikola ki tebikyuka abantu balekerawo okujja. Majangwa ageroka abantu bakyakola ki tebakyajja. Majangwa analeeta mukyala we Nakirijja yali tazina yeererula n'akyongeramu. Nakirijja bwe yajja abantu ne beekubira osimu ne bagamba kakati ate baleese ekiwala tekinyenyeza kiwato kirina kyekikola ki kisula nansana kinyenya ekiwato n'olaba abazungu nga beetoola abantu ne bakomawo. Naye kubanga era ne Nakirijja bwe yajja yazinanga ekintu kyekimu abantu baabikoowa. Ko Majangwa kwe kugamba Nakirijja nti kakati tandika okuzina ng'onyenya kiki again people got used to era ssente ne zibula. Majangwa yalagira atandike okuzinanga ekifuba akitadde but with her bra on. When money stopped coming again, Nakirijja removed her bra. N'alaga ku nyusi. But this time kids were chased away. Nakirijja yali omuzinyi n'alaga okufuuka omumansuzi. It was for adults only. Again the elders got tired. N'abantu bakoyira okulaba. I think everything had to be chukua. They introduced a new style where Nakirijja removed the gomesi n'atandika okuzina mu kikooyi. Naye nga ne waggulu teriyo blouse. Ali bute again n'amabeere nga gali bweru. That didn't take long before money stopped coming. So byajjanga bigenda. Lastly they started making love in public. Ne bazinira ddala. Which was not only for adults but for dirty-minded. This was the climax of it all before the city council authorities advised them to leave the city. They walked taking Mitiana Road nga bagenda bakuba kalo ku kalo mubali bwe batandika kweyambula ne babagoba. Oluvannyuma Majangwa yafiira awo nga wakati we Muduuma. Nothing is known for Nakirijja. The Majangwas are not only in entertainment, there is a political Majangwa today in Ugandan politics. Era kati ali bukunya ani amuteeba and why. Muteebe Majangwa. Abaganda bagamba bwe bakutenda okumoga ate tolumba. Bakutenda okukomaga ate nze nsoma amawulire ga wano. Abaganda bagamba bakutenda okukomaga ate tolumba nsambya nazo n'ozikola ki n'ozikomaga. Someone is already naked making political love in the public. Olugero leero bulijjo mpulira lulala n'eggwanga lino. So kakati kyekyo nno munnaye. Majangwa ne Nakirijja babikola ne biggwayo. Babikola ne bikola ki? Ne biggwayo. Kakati ne biggwayo. Abantu tebabulya nga bakoye agaba ne politics mulimu Majangwa ne Nakirijja. Ate Majangwa bangi nnyo kituukira ku bantu bangi nnyo. Osooka n'akola kino kati n'otuka time nga yeeyambudde bweyambuzi nga takyalina kipya kyakola. Kale naye nga n'obwerere ng'abantu bakoowa obbulaba bwe babula bozzaako ki. Batukira okukoyera obwerere bannaye n'obwerere buba tebunyuma. Omaliriza ofudde era bw'atyo Majangwa bwe yafa. Bw'atyo kati manyiwo emboozi ensonga ezimu nga zeetaaga kuhandolingibwa n'amagezi era nga batalina magezi ozivaamu n'ozireka.